ebya Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine president bibi anti waliwo avuddeyo wa Democratic Party ng'aliwamu ne Lubega Mukaku bagamba nti be batandikawo people power our power era nti bagiinako obwannannyini nti Kyagulanyi yeefudde naggwano nti babeera naye ebbanga lye babeera naye n'afuuka dictator n'afuuka nakyemalira n'ayonoona ekintu kyabwe ekya people power kye baatandika era nti people power tekyalina maanyi lwakuba Kyagulanyi yafuuka nantagambwako mbu Kyagulanyi tavumwa Kyagulanyi takubwa Kyagulanyi tagambwako Kyagulanyi tawabulwa Kyagulanyi tasongwamu lunwe mbu bye byabatabula ne bagamba bave ku nakyemalira asuse mbu nno ofundako ne Museveni ofundako ne Besigye ne ate Kyagulanyi kizibu kyennyini yatalina kyagenda kuyamba ggwanga Uganda mu kujjako obukulembeze omwami Museveni ono nno mu Democratic Party yavuddeyo yeewaana mbu be baalera Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga bali wamu ne Lubega Mukaku ko n'abalala ne Robert Mao mbu naye Kyagulanyi avudde ku mulamwa yaguvaako dda era kyova olaba kati ne Mao yadduka mu DP n'agenda mu NRM lwa Kyagulanyi kuba nti ate dictator asinga mwami Museveni mbu n'ebiri mu FDC byandibanga birimu Olukyagulanyi olw'okuba Kyagulanyi nakyemalira asusse kati nno buli kimu agenda kukyonoona ono alumiriza nti mwami Museveni mu mwaka gwa 2021 ssente Kyagulanyi Sentamu ze yakozesa okuba campaign mwami Museveni ye yazimuwa mbu yamuwa essente zisoba mu bukadde 10 Kyagulanyi akube campaign ng'ayonoona DP ng'ayonoona FDC ng'azirwanyisa mbu nno asobole okuba nga mwami Museveni addamu n'ayitamu ayina bwino agamba ayina ebiwandiiko ebiraga mbu nno Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine yaweebwa ssente okuva mu gavumenti ya mwami Museveni mbu nno akyankalanye ebina by'obufuzi ebirala mwami Museveni asobole okusigala ng'afuga simanyi bwino gyamujje simanyi ye gyabijja naye ng'alumiriza kati nno kimanye gwe muna struggle muna nkyukakyuka ayagala okulaba ku nkyukakyuka nti nno ebigambo birabika bisobye olugendo lukyali lunene waliwo omuntu ali mu kusundasunda atandise okunyenyanyeenya Nuupu ng'ayagala okulaba nga gisuuza ekintu ono alumiriza era ne Secretary General David Lewis Rubongoya nti ate kyekizibu ekinene ekiri mu kibiina kya Nuupu era nti singa tavaawo Nuupu egenda gwennume y'ekigo kye bayita Namalere nsaba okkirize n'obwombefu obw'ekika ekyawaggulu tugende tulabe ebigambo by'omusajja ono ali mu kuweewako obujulizi ng'eyatandika people power era nga aliwamu ne Lubega Mukaku be baalera Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine bamufuula kyali ate Kyagulanyi n'abafuukira ensolo bagamba tebagenda kusamuka tebagenda kussa mwoyo kubanga Kyagulanyi Sentamu yatunda struggle kale ebigambo byampuna weebuuzaani ali emabega waabwe naye nga ogenda kubimanya nze omu ku bantu abatandika people power era njiyinamu obwannannyini ng'omuntu muto wange ndaba akagundi akakufiira naye okufiira nalabye aba NUP bategedde enkola ne bajjako kaleko kafa ka people power ne bateekako ka NUP ebiseera era ne tuba basanyufu nnyo kubanga twagala nnyo wabeerewo enjawulo wakati w'ekyo kibayita people power ne NUP bwe twatandika people power twali twagala abantu bonna bakolere wamu tuve mu nkola y'abantu ab'amaanyi people power kitegeeza maanyi g'abantu tuve mu bantu tuve ku nkola y'abantu ab'amaanyi powerful individuals tudde mu bantu bonna nga bagasa amaanyi teamwork unfortunately waliwo we twatuuka awo ne tuseerera ne tuddayo ate mu maanyi g'omuntu amaanyi g'abantu ne gatandika okukola ki nekiddamu kubanga ekyatutendesa ku power mwami Besigye era afuuse w'amaanyi nga kyasalawo kyekikola nga tulowooza ne bw'aba nga ali ku sayidi enkyamu tosobola kumugambako ne tuteekawo people power naye twamala ddakiika mwaka tegwawonera mweka ne tuddayo mu nkola eri ey'amaanyi g'omuntu ate kati amaanyi ga mwami Kyagulanyi ate gasukulumana nnyo ku ga mwami Besigye kubanga wajjawo n'enjogera nti ye tagambwa nako akati awo ne tuba nga ffe tetukkaanyaawo ffe abaatandika mu mbeera eyo bweba mu makati awo bwe twali tukola people power baganda baffe ne bujja ne butuuka ne bakola ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Nuupu ffe kyetutaayingiramu so twasigala awo ku mulyango naye waliwo ensonga muganda wange mukulu wange Mukaku ali London ze yateeka ku meeza ensonga ezo babadde bazikubaganyako
ebirowoozo nazo zaagala kwefaanaanyiriza mu nsonga aba FDC ze bakubaganyako ebirowoozo. Yawandiika ekiwandiiko ng'awandiikira muganda waffe muto waffe Bobi Wine ng'amugamba ssebo twagala okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga naye waliwo ensonga emyaka gino ebiri zetulowooza nti tezigenda bulungi. Olunaku lwejjo yadde London n'aweerezayo ekiwandiiko ekirala kirina wano nkidawunloadinze ku mutimbagano nkirina wano nakyo kyamiko kirina ennyingo 11 akiwandiikidde mwami mbadde nakusomako 5 akiwandiikidde mwami Lubongoya akiwandiikidde mwami Lubongoya alina byamubuuza baasaba nti nno nga opposition tubeereko nesisinkana tukanye tuddemu tukolere wamu. Mwami Mukaku n'agamba yes twagala kusinkana naye nga tunakusinkana waliwo ensonga ze mulina okutunyonnyola tusobole okugenda mu nsisinkano eyo nga naffe emitima gitebenkedde buki bulungi. Bw'obanga ogenda mu nzikanyo ba mu lusirika ne muganda wo naye nga muganda wo yakubbira mukyala wo yakubbako mukyala wo oba yakusobyako olina omugamba nti waayi tugenda mu lusirika luno ffenna tugenda kujja n'abeewaffe naye emize giri gy'okubba abakyala wagifaako oba tukoze ensobi oba omubuuziza bubuuzi naye alina okubuuza okuddamu mu ngeri ennungambu naga munange waddembe n'okujja n'omukyala gwe yakubbako omugabo munange ensonga eyo yagwawo yali ya buto naye sikyaddamu kubikola era ono gwe nakubbako ye yakola ki ye yakoma era ngenda kujja naye sijja kutawanya babalala ensonga eyo nagikuddamu ng'obutegeera so ekiwandiiko ekyo kyalimu ensonga nyingi awulira abantu nga bakikubaganyako ebirowoozo. Ekyaleero ndaye mwami Mukaku awandiika ensonga nyingi sagala kuziddamu wano naye era kyensinza okusomako nakyo kifaananyizanga gundi kino kiriko nsonga buno obuwumbi billions 13 ezajja mu campaign za presidential ezaavewa Mwai Museveni. Mwai Museveni yatukola ekintu kibi nti buli muntu yenna yeesimbawo era njagala otuunire ebigambo byawe buli muntu yenna eyeesimbawo ne Mwami Museveni mu 2021 Mwai Museveni yamuwa ssente. Every candidate eyeesimbawo ne Mwai Museveni Mwai Museveni yabawa essente ate si kyekimanyi yabawa essente buli omu asobole okulwanyisa muki munne era ekyo ne kivaayo bulungi nti effectively abamu tebalina maanyi naye bagezaako ekyokulabirako bwe twali tugenda mu campaign ne tugenda e Bunyoro ne tukola campaign ey'amaanyi eyalimu oli omuwala Nyakato teyayitamu naye bamubba Bobi naye kati bwe twadda mu generation n'awangula bwe yalaba nga tutaddeyo amaanyi aga power n'agenda e Bunyoro n'ateekayo candidate era e Bunyoro waliwo candidate era n'amuteekayo asobole okusalako ekitundu ekyo ng'ayogera nsonga za Bunyoro ne wabaawo candidate kakati nga ebiseera ebyo muganda nga yaliwo FDC kati ali munuku ne aba FDC baamulya ne bagenda ne bakampaininga bo baasiisira eri mu list ng'era ensonga ze boogera zeeri yokka si za ggwanga. Mwami Mao wa DP munaffe n'agenda akyoli nga ye bw'ali akyoli avuma baganda kyokka ensonga gy'aliko kuvuma baganda. So ensonga eyo Mwai Museveni yamukolera bulungi era nemuyamba okuyitamu amati amangu. Ndowooza ensonga ezo tulina ozikubaganya mu mbeera yonna nemuyamba okuteekawo embeera ye gy'ayagala okuyitiramu era n'agikola ki n'agiyitamu. So njagala yatwagala mu opposition tutuule endowooza ensonga ezo tuzogereko mu ngeri y'ekisajja kiki kikulu kubanga bwe tutazoogereko ate ne twetaba mu mbeera ey'okukyusa gavumenti nga yennyininyini ekyaliwo esobola okuddamu n'ekozesa enkola eyo gyeyakozesa mu 2021 n'eyongera okusiga obukyayi n'okwawulayawula nga bwe yakola mu 2022. abalinyi ddala katugende omukyalo ono Honorable Dr. Nalumu Kirigwejjo Mira twe endowooza ye babalaba ebyobufuzi mu ggwanga bwe biyimiridde lwaki tewali kukwatagana kwa ebibiina by'obufuzi okulaakulana y'eggwanga era ebibiina by'obufuzi bino bikyasobola okwetengerera mu kutaasa ensi obuzimbalo gumu.
Webale nnyo bale ddala naye nga sinabagenda amaaso. Maybe point of information ku munange yakava kola ki avuddeyo ku kizindalo COMITED ayogedde ku nsonga ya president waffe okubanga tawuliriza. President wange Kyagulanyi Sentamu sebo awuliriza si ugamba butawuliriza. Ate n'ekirala ekiwandiiko ky'ogambye ekyo ovuddeyo ogamba singa ebintu Ibrahim Nganda yandikutte oba abakulu ba FDC singa abasoose ne bakwata ebintu bino saawa eno okulumagana ekiri ku FDC singa bakikutteko ku buntu nga wandibanga embeera nga kikola ki basobola okukitereeza ng'abantu abakulu ate nga abantu ab'endeemu banyumba emu. N'ekyo saawa eno mukulu mukaaku asinzidde London awandikidde Secretary General. Of course oba awandikidde Secretary General oba atuusise ekiwandiiko direct wa President. Badde nsuubira mwe mwena abali concerned kakati gugambye waleera Kyagulanyi kyo kituufu nnyo bala DP baleeramu President waffe Kyagulanyi naye mwenyini asooka neyeekengera. Waliwo abantu bannange newookubadde ngondeze naye nekwekengera. If I feel there's something I'm suspicious about you nembeerawo mabega gwe nga muzadde wange komawo ate otuule nange nga kati nga we mukoze kino bitukoze bulungi. Ate ekisolo ekisinga okutabula ebino by'obufuzi ekisinga okutabula banawo obufuzi okusooka tulina okumanya tuli kudiringa ne President oba Mwami Museveni ekyo kimunyumira divide and rule game akikola bulungi nnyo amanyi kasita abantu bano abo kakati ffe ab'obufuzi aba opposition leaders tuli bawabuzi. We are supposed to be abawabula si abakola ki abavuganya. Naye kakati Mwami Museveni oba President Museveni anyumira ekintu ekyo nebanga aleeta ekintu ekyo ekittabula abantu bano nebanga tebasobola okwatagana kubanga amanyi bulungi nnyo ne bamala ne basobola okwatagana saawa eno nakwatagana ne FDC nakwatagana ne DP nakwatagana ebibiina birala byonna netukwatagana ng'abantu ab'endeemu. Golooza obunafu bw'opposition buli ludda. Mwami Museveni akoze oba President Museveni akoze ekyasobola kyonna okulaba nga aleetera abantu obwavu nebanga omuntu yenna akuggyako ekikyo nebanga aleeta ekintu ekyo ekittabula abantu bano nebanga tebasobola okwatagana kubanga amanyi bulungi nnyo ne bamala ne basobola okwatagana saawa eno nakwatagana ne FDC nakwatagana ne DP nakwatagana ebibiina birala byonna netukwatagana ng'abantu ab'endeemu. Golooza obunafu bw'opposition buli ludda. Mwami Museveni akoze oba President Museveni akoze ekyasobola kyonna okulaba nga aleetera abantu obwavu nebanga omuntu yenna akuggyako ekikyo anyumira ekintu ekyo nebanga aleeta ekintu ekyo ekittabula abantu bano nebanga tebasobola okwatagana kubanga amanyi bulungi nnyo ne bamala ne basobola okwatagana saawa eno nakwatagana ne
ne FDC nakwatagana ne DP nakwatagana n'ebibiina birala byonna ne tukwatagana ng'abantu ab'endeemu. Goloza obunafu opposition buli ludda. Mwami Museveni akoze oba President Museveni akoze ekyasobola kyonna okulaba nga aleetera abantu obwavu. Ne bubanga omuntu yenna akuggyako ekikyo ate n'addamu n'akuleetera n'akuwa handout. Kakati olw'okubanga oli mwavu oluusi olwazizza, oluusi tolina ky'olya, oluusi tolina ennyumba ate bakuyita MP. Abantu bakulaba ng'omuntu bakulabirako naye nga tolina ky'olina. Kakati bakuleetedde handout oba biliyoni 1 oba miliyoni 5. Kakati gwatalabangako ku ssente ezo ng'olabira ddala otandika nakukankana n'akwaki n'okutabula. Kakati gwe n'ofuuka spy ku kibiina kyo. Ebigambo byonna kigenda amaaso. Awo nyine wali kibayita omuntu okubeera ku mulamwa n'ava ku mulamwa. Osanga ekibiina nti kyajja kiri ku mulamwa n'akujja ku mulamwa. Ekyo kyennyini omuntu n'akujja ku mulamwa. Ate n'ekirala akujja atya ku mulamwa obwongo bwo tibukola nsonga ki ezikujja ku mulamwa. N'ekirala abakulembeze naddala ffe Abanayuganda twerekeredde nnyo abantu abajja ku byobufuzi naddala I don't know kaŋŋambe saagala okugamba mbu abantu abasomyeko tebajja ku byobufuzi. Abantu abasomyeko abategeera abalina obusa abaagala eggwanga lyabwe beerekeredde nnyo Uganda ne tulekayo abantu betetumanyi we bavudde. Omuntu avaayo waava tetumanyi wavudde, tetumanyi origini. Naffe olw'okubanga tuwadde handout oluusi atuwadde ssente ffe ne tuwaayo tukajjafubutuka kubanga alina ka ssente n'avujjirira ne tumuwa okubeera mukulembeze. In fact tebali bakulembeze bali bwa byobufuzi bajja buzi otufuga ate bajja with their hidden agendas. Bugendera byabe ebirala. Ate olw'okubanga ono omukulembeze waffe oba president waffe alinayo hidden agendas ku Uganda. He has hidden agendas, not proper agendas. Kyagala kugaggawaza Uganda kuba nagamba bona bagaggawale. Kyo kituufu tosobola gamba bona bagaggawale ate ng'embeera eyongera bongesa okubeera bubi. Buli omu ayongera bongesa okubeera mwavu. Anti laba ku budget eno ey'akasomo yetutambuza kati 2023-2024 budget eno wekyo amateeka sayye yagisoma nga baga nti budget eno ereeteddwa okusobola okuyamba buli muntu omuntu asobole okubeera bulungi. Bula nti balina ebintu byagyesigamiako. One of them is commercial agriculture, number 2 is industrialization, there's number 3 digital access, digital market access n'ebirala. Nti eno budget yakuyamba buli muntu asobola okuba n'essanyu yeegalire mu nsi. Ekintu ekyo tuseka na kuseka nawe mwenyini okiraba n'omwana muto akiraba. Bano abantu naddala bali ku ssaawa eno bali ku NRM government. Plans ezo zonna bagikuba ne bapaintinga bulungi mwe abawulira n'ababalaba mwe abasobola ku accessing empapula ezo ne mubisoma. Good plans but they cannot be implemented, which is point blank. Abantu singa ebintu bibateeka mu bipapula bye bikola wandibanga tubirabira ku bantu, wandibanga ffe ababeera mu kyalo nawe mwenyini wandibanga olaba abantu. Naye kakubuulire ng'olabira ddala bintu byonna bye bayogera ssaawa eno ku budget billions ne billions za ssente tosobola kulaba omuntu bino byonna bye bayogera ebirungi byonna bye bayogera billions ne billions za ssente zigenda ne bayogera omuntu afunye asobola okufuna agriculture bulungi asobola okubeera bulungi. Kyetegeeza omuntu local person eri okuviira waggulu wali ku billions zammwe kubanga ssente ezo billions eziva waggulu eri bike wansi abantu balabireko ku muntu wa wansi.
ngali kumbeera ki nga yesobolamu ku katono yesobolamu kitya ng'alirayo ku kasente ku nsawo. Doctor, mu mawanga amalala Uganda eri mukago gwa East Africa, mawanga musanvu gula mukago gwa East Africa, naye weesanga nti mawanga agamu dialogue esoboka, olati dialogue mbakulembeze esoboka okujja abakulembeze bonna ne bajjamu ne bateeseza eggwanga ebizibu bitanye eggwanga okusobola okulaba nti no biggwawo. Olaba Tanzania kisoboka, mawanga amalala kisoboka, lwaki Uganda tekisoboka? We are dealing with, I don't know how I can term him, our president. That is how we can play his games. Asobola okusigala ngali president. Wano babedi bwanika. Yavayo naga nti abaana bali mu makomera. Bonna bali yeeyo. Aga nti tulandibadde tutula ne mu M7. Twogerezeganye naye abaana bali mu makomera bonna baasibweyo. Basobola okuva Abedi Banika bamuyita Mulabe. Kyakolebwa. Bamuyita Mulabe. Kyakolebwa. Anti ye Abedi Banika yali ayitaba opposition mu tesine mu M7. Abaana bali mu makomera esoboka. Olati dialogue mbakulembeze esoboka okujja abakulembeze bonna ne bajjamu ne bateeseza eggwanga ebizibu bitanye eggwanga okusobola okulaba nti no biggwawo. Olaba Tanzania kisoboka, mawanga amalala kisoboka, lwaki Uganda tekisoboka? We are dealing with, I don't know how I can term him, our president. That is how we can play his games. Asobola okusigala ngali president. Wano babedi bwanika. Yavayo naga nti abaana bali mu makomera. Bonna bali yeeyo. Aga nti tulandibadde tutula ne mu M7. Twogerezeganye naye abaana bali mu makomera bonna baasibweyo. Basobola okuva Abedi Banika bamuyita Mulabe. Kyakolebwa. Bamuyita Mulabe. Kyakolebwa. Anti ye Abedi Banika yali ayitaba opposition mu tesine mu M7. Abaana bali mu makomera esoboka. Olati dialogue mbakulembeze esoboka okujja abakulembeze bonna ne bajjamu ne bateeseza eggwanga ebizibu bitanye eggwanga okusobola okulaba nti no biggwawo. Olaba Tanzania kisoboka, mawanga amalala kisoboka, lwaki Uganda tekisoboka? We are dealing with, I don't know how I can term him, our president. That is how we can play his games. Asobola okusigala ngali president. Wano babedi bwanika. Yavayo naga nti abaana bali mu makomera. Bonna bali yeeyo. Aga nti tulandibadde tutula ne mu M7. Twogerezeganye naye abaana bali mu makomera bonna baasibweyo. Basobola okuva Abedi Banika bamuyita Mulabe. Kyakolebwa. Bamuyita Mulabe. Kyakolebwa. Anti ye Abedi Banika yali ayitaba opposition mu tesine mu M7. Abaana bali mu makomera bonna baveeyo. Lwaki abakulu baagaana? Buli lunaku tuteesa. Tekyetaaga n'okuteesa tukaaba na kukaaba. Ayagala kuteesa kufaanana kutya. Abakulembeze baffe naffe ffennyini abakulembeze abalala. Olaba nange omusawo wenvudde ku mpiso n'ezija era nkoole era pleadinge eddoboozi etuukyeko kubanga tumanya eddoboozi erituuka lyali waali bannange tutuyambe abaana abatalina omusango obasiba baaki olwokubanga bawagidde omuntu opposition. Bano aba opposition bakwabula buwabuzi. Singa abantu bano oba opposition fe kituufu, singa abantu fe aba opposition bemuyita aba opposition tetuli aba opposition, tuli bawabuzi. Singa ebintu betugamba president waffe oba government eno NRM singa akikola, singa government eno ensonga zaffe zetukola government okikola, twagala buli omu asobole okufuna obujjanjabi obutuufu. Saawa eno ngaze musawo wetuukidde okulekayo empiso, kinnuma okulekayo empiso yange kubanga sibadde sobola nawe sonyiwa ebyokujjanjaba nawe soga ebyobufuzi n'ensoga byobufuzi sobola nange okukaaba kaabe wamu n'abalala ne mugamba nedda abantu bali ku mbeera mbi. Omuntu saawa eno Uganda bw'obanga tolina ssente tosobola okufuna obujjanjabi obulungi. Ate ba MPs naye bagenda kujjanjabira Nairobi, bagenda wabweru. Panange kituufu ate bagamba Uganda saawa eno tuli ku mbeera nnungi ddala. Is that a measuring line okulaba mu Uganda tuli ku mbeera nnungi? Wali kyesimanyi otangaze baga nti ebyobufuzi ebiri mu ssente ebyobujjanjabi temukyala kivola nawe osala eddiiro weesoga ebyobufuzi. Naye kakubuulire kino, kakubuulire, this is a point of information. Fe abasawo
sibe bagagga nnyo sibe baavu nnyo naye beesobola. Omusawo asobola okulya bulungi, omusawo asobola kwebeezawo, omusawo asobola okusomesa omwana we, asobola okuyitamu ku mbeera za bulijjo. Omusawo who is qualified. I am one of them. Bwe tusobola kubeera nga tusobola. Si gwamba ffe tujja ku byobufuzi si olwokuba nga twagala kuzimba arcades. Si buli omu ali entitled okuzimba arcades. Temunoonya byanfuna. Si waliwo abalinayo omwoyo w'eggwanga, abalumirirwa eggwanga. Abali patriotic. Omu ku abo yenze Nalumu. Tuli patriotic. Eggwanga lyaffe weeraga ekaaba amaziga. Nange Nalumu nga Munnayuganda kaaba amaziga. Ndaba Bannayuganda bannange bakaaba amaziga. Eddoboozi lyaffe alinga teetuuka. Kati nange nenga bwewaaye nange kangende nyongerezeko eddoboozi lyange ku ddoboozi ly'abantu abalala, ku ddoboozi ly'aba Ibrahim Nganda, abalutamaguzi, abannambooze. Bannange tukaaba, bannange kyusa embeera. Bannaffe Bannayuganda abaana tebazzeeyo. Kati ffe Mukono South wenva olowooza abaana baddayo ku ssomero? Mukono South abasinga abaana balyawo. Singa ogenda ku nnyanja lumu oteeka akatasiwoko ojje katosi ojja kaaba amaziga. Baana bavuba kati Tebali ne kuvubi babagobye. Ku nnyanja waliwo embooko batuleetedde, simanyi batuleetedde abatujube bali mu nnyanja babakuba bukubi. Omubaka gumwalo nakola ki? Omubaka abaweeweeta buweeweesi kubanga tosobola kutunuulira abantu nga bali ku mbeera eyo ng'ate ng'obatunuulira ng'olaba bulabi. Ye ddoboozi nno weetugamba nedda. Okay, ebale nnyo ebalire ddala. Atuwuliriza buli muntu alina obulumi okusinziira waali. Oli bw'abanga teyafunye kyakulya kya misana alina obulumi. Oli bw'abanga alina abalwadde mu malwaliro abuliddwa akasente alina obulumi. Eriyo oli ng'abantu bali mu makomera alina obulumi tebaleeterwanga mu kooti kwozesebwa. Bulumi bwereere. So buli muntu waali bulijjo ntera okubagamba walabire enjuba n'omwezi. Naye nga tugamba nti obukulembeze bwa Uganda bwandibadde tutaasa okusobola okuvvuunuka embeera gye tulimu. Naye nga right now ebibuuzo bingi ansa zo zikyali ntono. Mukulu Bwembo Habib afuutuka Lubaga South ate submission ye atusigira ekifaananyi embeera y'ebyobufuzi nga bwagiraba mu ggwanga. Abatuwuliriza ku Top Radio amanya n'eddoboozi Bwembo Habibu nga bwe bannyanjudde. Sebo moderator nkweyanza nnyo olw'omulamwa gw'oleese. Wasoose n'oyogera ensonga zibadde nga 3. Muli ey'ebyobufuzi, ebyobulamu, ebyenfuna, n'ogamba oba tugenda zitematema tutya n'eddembe ly'obuntu. Ne njagala kutegeeza abatuwuliriza nti ekisaawe ky'ebyobufuzi nga tekiteredde tosobola kuba na byabulamu birungi. Ekisaawe ky'ebyobufuzi nga tekiteredde tosobola kufuna byabusuubuzi oba ebyenfuna ebirungi. Ekisaawe ky'ebyobufuzi nga kirimu ebizibu, eddembe ly'obuntu tosobola lirowooza nti lijja kubeera bulungi. Omu ku ba philosophers bwe yali annyonnyola politics kyeki yagamba nti politics is the process that determines on who gets what, when, how and from who. Nti ebyobufuzi lyekkuba erisalawo ani anaafuna ki, akifuna atya, akifuna ddi. Kyeki yagamba nti politics is the process that determines on who gets what, when, how and from who. Nti ebyobufuzi lyekkuba erisalawo ani anaafuna ki, akifuna atya, akifuna ddi era akifuna kwani, ani akimuwa. Kati ebyobufuzi bye tulimu ebya Uganda byeyogerera bulungi ne bifiitinga mu definition yeyo. Ojjukira wano twali mu COVID lockdown. Baali bannabyabufuzi abasalawo ani anaatambula, ani ataatambula, ani anaagenda mu katale, ani ataagendeyo. Obijjukira bulungi nga bisalawo ani anaagenda kusomera, ani ataagendeyo. Bannabyabufuzi. In fact on the record world over Uganda lyeggwanga lyokka eryafuna lockdown mu masomero emyaka 2. Mu myaka 2 nga teryasoma teryasomesa. Bannabyabufuzi.
So omuntu yenna bw'abeereyo n'aga nti nze ebyobufuzi sebinkwatako kanconcentratinge ku byensoma oba weeyimba ebyobufuzi bigenda kukulemesa ki ebyensoma. Wabadde olaba abadde ogera ku basawo bano wadde olaba abaana ba intern bannabyabufuzi statement ze babakasukira bo bafite obuvunaanyizibwa bwabwe bagenze mu classes basomye baqualifyinze time etuuse nga balina okuyita mu session ya internship bannabyabufuzi wawulidde engeri gye badde baba discouragingamu. So discouragement y'ebyobufuzi esobola okugendera ddala mpaka mu by'obujjanjabi ne tusanga abasawo abali eyo nga baggwamu dda amaanyi n'essuubi ng'ate be tulinamu essuubi okutereeza obulamu bwaffe. Ebyobufuzi bino mu kulaba okuko ssemateeka gwe tulina 1995 ayinza obbiruŋŋamya. Ssemateeka gwe tulina owa 95 nga bwe yali originally yali mulungi nnyo nga era batera tugamba nti Uganda, constitution ya Uganda yemu constitution ezisinga obulungi mu nsi yonna. Naye bano ba managers abalinga oba ba administrators abalina okuteekesa mu nkola amateeka oba ebiragiro amateeka basically agali mu constitution eyo be babi. For example, ssemateeka yennyini oyo atubuulira obuvunaanyizibwa bwa buli muntu, annyonnyola obuvunaanyizibwa bwa Governor Bank of Uganda nti ajja kuregulatinganga ssente zonna eziri mu ggwanga mu economy y'eggwanga Uganda, era ajja kuregulatinga ne commercial banks, banka zaffe zino eza bulijjo zetukoleramu. Mu kaseera kano bw'obuuza tulina Governor Bank of Uganda. Ssemateeka amuyimirizawo era n'alambika n'emirimu gy'alina okukola. Tumulina kuva ku Mutebiri afa twali tufunyeyo gavana. Ani akola nga gavana? Ye Museveni Museveni mu kaseera kano. Era kyova olaba oyinza okulaba mutabani we birthday buli week birthday buli mwezi birthday. Sente ze balisika wali mu Bank of Uganda zibasuseeko ne babeera nga tebakyalina kyazikozesa kati ne batandika kukola mikolo gya buli wiiki. Emikolo tebalina busobozi buwasa buli wiiki kubanga n'abakyala be banaasongamu tebajja kukkiriza nti nkube ekidaala kati ne beekwata birthday kubanga bo be basalawo ndi bwe yazaalibwa abamu oba oliawo tebamanyira wakola ki. Nekyembadde njagala mu ssemateeka ye kennyini atulambika bulungi n'abamukwasisa be bakola ki be batali balungi. Bw'otunuulira akawaayiro mukulu wange ayogeddeko Lubowa Henry akali kasaawo term limits ng'akannyonnyola bulungi nti omuntu yenna anaakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okukulembera eggwanga nga president ajja kukulembera ebisanja 2 term 2 kasita ziggwako taweebwa mukisa mulala. Ekyo kyali kisobola okuleeta obutebenkevu mu byobufuzi byaffe kubanga bw'otunuulira olwaleero abantu bonna obunyivu bwe balina n'obutaba na ssuubi babirina olw'okuba nti nno ekizibu ky'eggwanga tebalina ssuubi nti kivaawo enkya. Kakati wabadde bibadde mu ggwanga lya Kenya. Yes. Okwerumaaluma okwekalakaasa okubadde mu ggwanga lya Kenya. Just recent abantu 20 bafiira mu mbeera eyo. Naye nga baga nti eggwanga gavumenti ya Kenya eremereddwa okuwanirira ebyenfuna by'eggwanga nsonga lwaki nti ebintu byonna mbeera za bulijjo biri nnyo beeri waggulu akuno bekalakaasa n'okutuusa olunaku olwaleero. So tuga nti Uganda ebizibu ebituwonyaawonya nga bingi omuli enguzi, bbula ly'emirimu, violation of human rights, omuli n'ebirala bingi olwaleero ebitadde bannansi ku bunkenke baba nga tebateredde we bali nga beebuuza ekyokuddamu tuse Mukama Katonda. Do we need to resort to what Kenyans do? Bannakenya balina omukisa nti oba oliawo ababakulembera ne ssemateeka waabwe nabo bamulwaniriridde okubeera nga kati balina eddembe erisobola okuvaayo ne balagana obutali bumativu ku nsonga yonna etambula. Okusookera ddala kituufu nnyo ebyenfuna mu ggwanga lya Kenya ebbeeyi y'ebintu eri waggulu nnyo
batono nnyo abasobola okuba n'essuubi nti banaalya ekyemisana ne balya n'ekyeggulo. Kati ne batunula mu ssemateeka nti singa embeera eba etuuse bweti tusobola kukola tutya, tusobola okulaga obutali bumativu bwaffe ne twekubira enduulu. Ate nga ne ssemateeka ggwanga Uganda akkiriza okwekalakasa. Yes, akkiriza okwekalakasa. Era obadde olaba abakulembeze b'e Kenya nga batuula ne balangirira nti olunaku bwe ruti tugenda kuvaayo ffenna tweyiwe ku nguudo. Era ne kituukirira, n'olaba abantu nga bamaakinga, n'olaba abantu nga bachantinga, nga violence eya security organs ebaddeyoko naye nga minimal level bw'ogeraageranya ne Uganda Buwemba Habibu avaayo n'aga nti ngenda kukulemberamu bannalubaga South olw'omwala oguyitiriza amataba mu bitundu byaffe. N'abeera n'abantu 20 ne badeployinga police nga force badeployinza abapoliisi 10 baze kukwata abantu 20. Nekye tulabye Kenya abantu bajja nga balinga mutwalo ne basindika poliisi y'abasirikale nga 10. Era olaba n'empuliziganya wakati wa poliisi n'abantu ba bulijjo nga weeri. Bwe muti muyite wano ne wano mu Uganda bw'ogezaako n'ovaayo exercising eddembe lye likuweebwa ssemateeka bakuyisanga mutujju oba muyeekera. Era bwe batukwata ne batwala mu makooti gaffe kyekiddirira kubanga ogezaako okugeraageranya Uganda ne Kenya. Kenya twalabye nga bakutta abantu be bayisa abeekalakaasi olwabatuusizza mu kooti immediately ne babawa court bails bali waka. Era bali mu kupulaninga batereze ebitatambudde bulungi then baddemu balaba engeri gye balumba. Wane Uganda lyeggwanga we tulina embeera ng'omuntu omwekalakaasi ayisibwa bubi n'okusinga omubbi oba omutujju. Let me give you an example. Ojjukira wano baminisita ba Mzee Museveni nga n'otwalidde ne speaker wa parliament beekobaana ne bamenya store omuli amabaati g'Abakalamoja ne bagabba. Ekyo tekyaliko kuwoomereza nti oba batwala oba appropriating bagabba. Era abamu ne balabibwako n'ebizibiti nga Mr. Lugolobi minister Kashaija yavaayo ye ne yeerwako obujulizi n'aga nti amabaati mu lujja nagalabye era nenkwatako nengabako n'amala gyegali era ne tumulaba ng'akukuta nagwo agazze mu store. Anita Amongo speaker parliament naye yakonfessinga self confession n'agamba amabaati ko gajja era nenkwatako nentwalako mu constituency nengabirirako ku balonzi bange. Era ne tumulaba nga akukuta n'ebizibiti ng'abizzaayo mu store omwali amabaati ago. Mu kaseera kano kyembadde njagalamu ennaku z'omwezi nga 28 mu Gwokubiri waavaayo ekibinja ky'abavubuka ne bettika amabaati n'ebipande nga bagamba ababbi b'amabaati bonna bakwatibwe. Bwe bakwatibwa bamaze emyezi 3 emijjuvu eruzira abeekalakaasi n'ate ababba amabaati omuli Kituutu ne Lugolobi eruzira tebaweza wadde weeks 2. So kiba kikulaga ki nti omuntu akozeseza eddembe lye ssemateeka lyamuwadde exercising rights and freedom ayisibwa bubi okusinga ate oyo amenye constitution. Nga tonaba kunzijako kazindaalo ku nsonga y'ebyobufuzi era nga bwe tugirabye nti ekisawo ky'ebyobufuzi bwe kitatereera nga mukulu Lubowa bw'agambye tuyinza okuba nga tubaanagane Museveni mubi alinyirira eddembe ly'abantu apromotinga obuli bw'enguzi asaawo n'obuyeekera obutaliiwo okusinziira mu bintu nga bwe bitambula ne tugurumingayo abakulembeze abalala ng'ate nabo bwe baba bamusikidde nga bayinza okweyisa mu nneeyisa y'emu Mzee Museveni gye yeeyisaamu. Ekiri mu FDC nze nali member wa FDC n'akavaayo omwaka guno gwennyini mu January ennaku z'omwezi nga 6. Buwemba Habibu nali neeke member nga nze National Secretary for Labour mu ggwanga lyonna nga ntuula ku organ ya NEC nga ntuula ku National Council nga ndi member wa Delegates Conference. Ensonga ezoogerwako twagezaako nnyo okulwana okuzimalira mu kisenge mu FDC kubanga sente zo zajja saagala wabeewo
abuusabuusa akasente kaaliwo abakulu ne bakassa mu mayumba gaabwe nga bwe bizze byogerwa naye twassaawo embeera emaliriza ebintu munda mu kibiina abakulu ne babeera nga beefudde bassemawale era ffe abamu bye byatunyigiriza ne tukola ki ne tufuluma kyenjagala mu statement ezibadde zoogerwa kyennyini mpulira era okwerumaluma mu FDC waliwo abakulu baga nti waliwo abagala okuguza FDC ekibiina kino kiguze mu M7 abagala kifunamu ssente mu M7 ali mu lukwe kusanyawo opposition olwo olukwe oluwanvu nnyo mu M7 tali mu lukwe lwa kusanyawo opposition yokka wazira ali mu lukwe olw'okusanyawo institution zonna the functionality of all institutions. Kyenkugambye nti nno ne bw'otunuulira Bank of Uganda eri awo terinagikulira. Is it functional? If it is it efficient? Bw'otunuulira ebiri mu cultural institutions zaffe tandikira wano mu Buganda Museveni ya empoweringa ono nti yeite Ssaabanyala ono Ssaabakookye oli Ssaabaluuli to do what? Okulaba nga balemesa ki bw'ogenda wano e Busoga owulire endoliite eziriyo ani empowering abo bonna factions ezo gende mu Lwenzururu omusinga abadde mu kkomera wano ng'ali Kampala naye ng'alina kukulemberawa mu Lwenzururu amaze bbanga ki ng'ali wano e Kampala nga bamusibidde. So the aim is to fail all institutions. Once you fail institutions kikyozzaako oba olemesezza okubeera nga waliwo accountability, call for accountability. Ekiddako ze birthday z'olaba wano ne wano ne wali. Tukyali ne bannaffe boogera ku nsonga eziri mu ggwanga lya Uganda. Ebibiina by'obufuzi kiseera kino babatwala ebibiina by'obufuzi bingi n'ebizibu bye tulina bingi kati ani ayinza okutuyamba mu ekyo tuyinza okunenya mu M7 naye nga ate n'ebibiina bino ebirala nabyo those are contributing factors towards ebizibu ebiri mu eggwanga obanga n'abantu bennyini bacontributinga ku bizibu bituluma awuliriza ebale nnyo. Tukyagezaako tulina abakulu bano nga boogera ku nsonga ez'enjawulo eziri mu ggwanga lya Uganda. Aba DP balabika beesomye bagamba nti Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine tawuliriza Kyagulanyi nti alina omutwe munene n'atagambwako era nga omugendo gwa people power yagwonoona era kyekyagubajjamu era nti yakola ensobi nnene nnyo kubanga ekintu kyabwe bakitandika mbu be baalira Kyagulanyi okumufuula kikyali olunaku olwaleero. Bagamba mbu bo balina mukaaku balina ebyabwe babbala bye baagala okuyisaawo mbu Kyagulanyi akole naye ataaganye. Bwe baagala okumanya ensimbi Kyagulanyi zaafuna okuva mu gavumenti ya Museveni mbu accountability yazo azikozesa atya. Kati bw'abanga wa DP za DP ze bafunayo omwami Museveni bazikozesa batya. Ate aba DP lwaki baagala okumanya ebifa mu National Unity Platform. Kale n'ensonga ezo endala nnyingi tukyayogerako bigenda mu maaso ogirobaawo nga bwe tulaba ki ekiddako. Okay. Abantu buli omu aba n'endowooza ye ebintu bw'abirowoozaamu era bw'abitwala ate nga toyinza kumugaana kulowooza nga bw'alowooza era nga
abantu bangi ajja nayogera ekintu ng'ali mu kasuka jjinja mu kisaka ng'alina byali mu kuyisaawo oba ng'alina eyamutumye. Kati nno bingi byogerwa nga batadde olukongolo ku National Unity Platform na NUP People Power nga bagamba nti abakulembeze bakyo ebibiina kino bannantagambwako. Era kati abantu bano aba Democratic Party olukongolo balusimbye mu Secretary General David Lewis Rubongoya oba yabalemesezza kisimanyi. Bagamba mbu kati n'okukyalira abasibe ba NUP abakwatibwa abaasibwa abali mu kuvundira mu makomera olina kufuna lukusa okuva wa Secretary General David Lewis Rubongoya. Kyesimanyi oba kituufu mwe munanjulira oba munaatubuulira munaatugamba nti bwe oyagala okugenda okulaba Olivia Lutaya oyagala okugenda okulaba Machete olina kusobola kufuna lukusa okuva wa Secretary General David Lewis Rubongoya. Kale katugende mu maaso n'ensonga tulabe. Who you continue to block from accessing. Until Olivia Lutaya, Secretary General Mukulu Lewis Rubongoya ye kakkirizibwa okumukyalira. Si kituufu. Nze ng'omuntu Bwembo Habib, Olivia Lutaya n'akamukyalira emirundi ebiri. Ate ng'ekibiina kya NUP n'akakiyingira n'Olivia mutegedde nga yingidde ekibiina kya NUP. Ndabyeko ne ba activists bangi in fact osobola n'okubuuza ku mubaka wo Kawalya. Bakali Kawalya. Yes. Wamukyalira otya. Kubanga osobola okuba nawe kumukyalira. Bakonabya baba ekiralezo okuba Secretary General. Sikimanyi oba ne Secretary General yakimanyako ko olwo nagenda okukola ki omukyalira. Akasembayo Principal Semba. Era bitu ku nsonga ennyini. Era mwalimu kaako tagambye nti nno ebigambo byenkomeredde. Yes. Asabye Secretary General atangaze. Fine. Kati Principal Semba, it is use of money. Okozesa sente, buying some elements from our political organizations. Nga mwe mulira abakulembeze. Okimanyi bulungi nti Anita Among, Speaker of Parliament olwaleero, yali mukulembeze mu FDC. How did she become an NRM? She was bought off by using money. Owekitiibwa Sebugwawo, she was in the FDC. You can mention Betty Kamya n'abalala bangi nnyo. Buli lwakozesa sente asobola compromisinga ba organizers mu bibiina by'obufuzi ne babeera nga bali awo abamu tebakola abamu ne bascrossinga ne bagenda mu kusaidiye. Okay. Webali nnyo webali eddala 89 kanaze mukaaga tokulere nti kayinziki n'ebisanyusa tugendako mu simu twayemukko tulabe ajja kubanga oyita nga tuli munana mwenda mukaaga ali ku line gamba hello. Sebo onariko kaperedda Sebo akikate bunjo maru sebo mpanga ya mkibuga cha rumbo tukautika cha Democratic Party so banantejo bakulindiridde nafene rubaga sauti tukusaba owangule buwanguzi bakubana abafe baronda bali omukwelira bifike ate waliwo nga ngenda ku nsonga bakuba bonna balamusizza naddala okusinga ddala mu kulonda liko buwembo sebo mu kulonda liko buwembo olina kyolese ogeze n'ogamba yengeri awo edictator operates sebo yetalize endala buying supporters and political corruption eyo point ndala wabaawo use of intimidation and encroachment of fear in people's minds by for example use of language of warning. Those are the methods which a dictator they are supposed to be used. They do not address the question of giving power back to the people because under a military engagement, command comes from one center. So it's too late now. After the war has ended, official down Goraji will walk what? That's where you can go. So why don't the people go? Kinana mwenda kalanze mukaaga tokulere nti kayinzike n'ebisenyusa nje kusaba oba oyisemu itambumpi ate badde towuliriza mpulinje kusaba simu tegikuba kateregereza omusajja Kabaka Mwendi tina mukulu Honorable Dr. Nalumu Kirigwe Merab tina mukulu Hoa Henry Secretary General
Social Development Party ne mukulu Buwembo Habib. Bakulu bonna mwe bali gamba hello. Okulamusiza mwankake. Nange bwe ntyo. Amanya aja kusika yangu bane mukinje. Naba abantu balamusiza leo mfana. Mama bwatu kusinga. Uzakutokada kugamba. Ikalo muda abantu ekitegeeza abatategeerekeka. Mama tegwamanya. Nekyaveri bangi abalonzi tobamenya. Omuntu yagamba tikinga butawalambuleera yonna. Tikinga butikirizi oba mwana gwaleeta buveera oba gwaleeta nyangwe oba tikinga era waliwo abakyatumuuza nti ye nalonda ani. Kati njagala kutegeeza mwani Kateregga tunuulira abantu be twalonda. Otunulire Kawempe ewali nakirikuzibagala. Otunulire Wakiso awali mukyala Senyinde. Otunulire wano Wengi. Otunulire Kansaga oli ludda wa? Yodda wattu. Mwani Kateregga olaba batunda Museveni oba atugule. Kinala mwenda Ate yawedde munyama. President Kenzik nebisanyusa. Mukulu Swaib Dembe Distributors mukulu olekuliza radio. Hello. Hello, Sebo. Sebo. Hello. Yes, mukulu. No senor. Network problem. Gamba hello. 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 Kale mukulu naye gye baleko. Ono mukulu semavulya ekalangala mwali kisala. Sebo. Naye tukoyegunza mwezi mukolesanga. Nemona alesanga mutya nemona akola mutya era ekiriwo kyekiriwo. Kati kamugerezeko ekigambo kimu kino. Oba omukulu awatoogeddeko. Omukulu abaati yateeba mu wiiki bbiri. Kitegeera? Funa bulungi. Omuntu nabbi enkoko 10. Okitegeera? Naye nga bikuguluka maku kange kuguluka maku naawe nenkokabisako kumubiro nebatise ambuuza ani yakubadde enkoko nebabuuza yakubadde enkoko itwapa yambadde enkoko nebamubuuza mubiru ani yakubadde enkoko yakubadde enkoko nozizaayo olukwatise nozizaayo kitegeera ozizaayo ate mu wiiki bbiri yepa omusibe emyezi abalizikinayigala eyo gavumenti yammwe kinana mwenda banazi mukaga to president Kenzikira ebisanyusa era balina masuba awo mu kikajjo mwebale nnyo era banafa abawangalira mu bitundu by'entinda ekiwaatula ekisaasaawo mwebale nnyo gamba hello wanje mukulu Sebo banjabo nosonyiwa network tekuyisiza bulungi era bali kyengera awo lyalye bulenga gamba hello kale mukulu balikuwuliriza amanya Masende Bashiri okuva ku kizinga kuume ebyokulonda twalibwako kubanga munnange emirundi mingi tulonda naye betulonda tubayitamu awo kakati ffe ne tukoowa katumuleka afuge walikoowa aligenda we bali kuweereza sente kale we bali kuwuliriza abakulu we batyo buli muntu wateekako gilasi wagalubindi yanabyalengera hello kabalikuwuliriza mukulu tukulinga kyekana zinatujjona netulemya ababaka ba opposition nti tebalina kyebakoze ati naawe ng'omuntu wa bulijjo okoze eki omuteesa omu avudde gaagambe nti katumuleke
afugenga waenda kati takava amalwaliro takava abaana ku ssomero by'ebizimbe gavumenti malwaliro temuli ddagala abapoliisi bakuutira abantu kati bamuleke balekere okuddamu okunenya gavumenti kuba nayo kennyini wetaaga obuyambi webiti ganti goboga nti ebyokulonda zina bifaako bafugepoka bwaliko kati tobanja malwali tobanja muddo tobanja byonna tobanja kubeera mu kugundyawo siike hello wanyi mukulu nkwagala nnyo ssebo nange bwe ntya niyono muno okiteekasinga ediyo wenda gumulwengo nesimikuliza n'obuwombeefu obwekitalo bwekennyini nja kukusaba bitegeeze bakulu bano batufunireyo era n'ekiwanda endala obuzibu tebuli kuli baffe betukubye tukowabula buli kweno yennyini gyetukubako ese wange kakati nganeera kuddamu gwe kennyini gambe tukole ki twetaaga ki nze ndaba ngaaba opposition tusobola okugamba nti katuzire ne tugamba katuzire leero tugenda kusimbawo omuntu yenna opposition tuzize tetugenda kuyingira mu parliament okugjako nga gunda alikulidde okugjako egunda ate kubanga tumukutte mubutuufu mu nsobi etamukkirizisa kubeera mubbi kati bw'aba mubbi lwaki tuyina ababbi mu makomera bonna babadde eri mubbi tugamba nti like father like son kati oba mubbi omukulu nze gwakulembera nze nkola ekinaababbi abalala babate abalala tuzibe nze ngamba tuzibe kyekiyinza okutuyamba mutugamba bako tuwumuze wansi abatakisi baziwumuze wansi kulaba omukulu bw'atagenda beera bulungi mukulu naye bwatyo bwalaba ensonga olwaleero bodaboda mu kampala badezikwata okufa ku bufi tolina pamiti tolina ki akulaodo bawenge kufa ku bufi mukibuga kampala era ekibuga kibadde kitangaddemu emisana awo bodaboda beekukumye ebyakuyise kwekukuma gamba hello mwami Katerega wangi mukulu osibye otya mwami Katerega gendese bwosibye otya mukulu abakulembeze awo mbalamusiza nnyo nze kansala Serunjogi Patrick wano emutunde mu kigagga omwami Buwembo honorable Buwembo yateeseza bulungi wotunuulira ebyenfuna mu buli sekita yonna kubaako omukulembeze so n'olwekyo nze nga nze nteesa nti abavubuka tufeeyo nnyo okugoberera puroguramu ezituyambyobufuzi okutegera abakulembeze baffe nti abakulembeze baffe bani abatwala mu kitundu utabeerimadde n'abakibakibaka okusente najja mulonda abakyamukkiriza mufeeyo nnyo abavubuka okwenyigira mu byobukulembeze muve mu binyumo muve mu bimatatu mutandike okwenyigira mu politics yensonga eyo webale nnyo webale ddala buli atuuliriza stakeholder w'eggwanga lino era bweganze tebinkwatako bigenda kunyiga ganze sijja kulonda oba kannondo kyonna kyokola kigenda kunyiga gye bujja asembayo okulamusiza mukadde wange kale sibonange bwe ntyo nakutya mukyebere kandi tulyasomolekayo ekyaggwe ebale kulwana kankati mukadde wange ebyokugulaagula tusobere byakola ne banne ate ebyo ebimutwala nkinaana okuteyabikola ebyamutwala kakati ateekamu kabalira kalaga nti agenda era bannayuganda batandika okulola amasuuti omusajja agenda balamusiza nnyo maamatoke batumidde muleka bakyabutandikiro lyaki kale naye tukutumidde mukulu Sebunza Jackson abena kisonga batulabire mukulu Beni Kiyaga balikwera ku mukutu tumasana faawo Gideon Kigume kyemanabezere kadede wa Buganda ebale nnyo mukulu Jobi bali ku ddembe Joseph ebale nnyo bekiikanda nti zintwalaganye abuluka mba okudde kuno busigadde tusobole okuba nti tuwumbawumba program
okwatibwako 2023 Patrick Musajja Kabaka mukulu wa Henry Secretary General Social Democratic Party Atina Honorable Dr. Nalumu Birigwejjo Emira Mukono South ganje kujja tasaba kubeeyi nino bulumi mukulu muliddewono mukulu gwembo Habib agenti Rubaga South namo kenyinya abaziga mangi nejja kujja kulaba nazeeko ogutayi misango omuntu addemu kusala kyagala Katonda nakologidde mukulu Lubowa Henry Batumba Wumba Lwaki abaddasaga mu busaza ayina miliyoni 10 batali mu 10 bali mu biliyoni abatuwuliriza tulina ebbanja nga bannayuganda ery'okwejja mu mbeera tetulimu. Omuganda agamba nti nkoba za mbogo zejja zokka muki okusomoozebwa kuno we kuli naye tekitegeeza nti tusobola kukolako. Tusobola okukolako bwe tuba nga tukkiriza nti twagala okwejja mu mbeera eno. Tosobola kuva mu mbeera gy'olimu paka ng'otegedde nti embeera eyo mbi era si kyoyagala. Twafuna okusomoozebwa nti bannayuganda baatandika okwagala ebintu eby'amangu. Oli n'awulira nti ageragenda mu revolution afunemu emmotoka. Oli bw'afunamu emmotoka ne yeerabira nti ekyamutuke mu revolution kufunayo bikozesebwa kweyongeza kwongera manda mu revolution kudduka. N'andika okulowooza nti be yaleka emabega bo baali baalemwa, nti be yaleka emabega bamusabiriza, nti be yaleka emabega bamutawaanya. Revolution neggwamu amaanyi. So njagala kukubira mulanga bannayuganda nti abantu abeefudde nti baatuuse tebatujja ku mulamwa, kubanga omu asobola okuba afunye omukisa nga bye yali ayagala, naye tekitegeeza nti bannayuganda bali bulungi. Wiiki eno ndowooza ng'eggwako oba enkya oba ku Mande Electoral Commission tugisuubira okuyiisa roadmap. Bw'eyiisa roadmap y'ebyokulonda etabula, kubanga bannayuganda balowooza nti mu kulonda mwe muli solution ey'okujjako Mwai Museveni. Njagala kubategeeza tetulowooza nti Mwai Museveni tugenda kumuggyako nakuba kalulu kokka, naye akalulu katuyamba okusembeza emikisa gy'okujjako Mwai Museveni. Tukakozesa nga kikozesebwa kujjako Mwai Museveni. N'olw'ensonga eyo twagala tutegeeza abantu Electoral Commission ne bw'enaafulumya roadmap temutuyitako speed nga mulinga nga abalina kye mugenda okukola. Twagala tusigale nga tuli ku roadmap ntuufu, twagala tusigale nga plan yaffe ey'okwejja mu mbeera gye tulimu tugitambulirako bulungi, era nga plan entuufu ez'okwejja mu mbeera eno nga tuzikola tulabe nga twejja mu buwambe bwe tulimu. Njagala kutukutumira bonna abadde batuwuliriza n'abatulaba naddala abantu ab'ebulemezi gyenva ebiseera bino bangamba nti sebo tukulaba naye totutumira, sebo abalemezi mbatumidde abalyanaka. babalenyeebole ddala mukulu Bwembo Habib Batumba Wumba. Sebo neeyanziza omukisa gw'ompadde era kuwumbawumba. Sookera ddala abakubi b'amasimu mbeebaza kansala Umaru Sebunje Rubaga awo, omukulu kansala Serunjoji Emutundu awo Joseph na mwebale ku contributing n'abalala bonna abakubi amasimu. Buli lwe mukuba amasimu tuddamu amaanyi ne tumanya nti nno tetweyogeza ffeka wazira tulina be tuwuliziganya nabo. Sebo omukulembeza nkulembera mu constituency yange ya Rubaga South, mukulu Kakooza Robert ye chairman wa Nuupu mu Rubaga South constituency. Waliwo bempulira abagamba nti Nuupu terina structures naye basekerera beerabira statement ya president wa Nuupu ayagamba nti enkola gye tugenda okukolamu ya labadaba style. So structure gye ziri era n'abakulembeze gye bali. Then waliwo agambye nti nno tubiveeko kubanga ab'opposition nabo batuyiye. Babayiye kuki? Ab'opposition babayiye olw'okuba timulaba obubonero bw'ebizibu ebireeteddwa ruling party bikyaliwo. Kati bw'ogamba tubaveeko odde ne bali abaleese ebizibu mwongere ebizibu ku bizibu mukole mutya? Kolo yange eri nti tetuggwamu maanyi. Abantu abalwanyisa ekizibu kya nnakyemalira bafaanaganako n'abantu abalwanyisa olutalo obwavu
mu lutalo lw'obwavu okeera ku makya n'ogenda ku mulimu nga essuubi lyo lyakufuna ssente era ove mu bwavu. Bwe zibula ssebo ku makya tokeera, wiiki bweggwako nga tezirabise eddako tokeera, n'omwaka guggwako nga tezirabise era n'omwaka oguddako ne bakulanga oli mu kkubo lyerimu ng'oli mu kukola. Akasembayo eno lediyo tuli ku lediyo ya charge era mwe mutusomesa ssebo nti Yesu alidda era ne mutusomesa n'obubonero obulaga nti nno bw'ali badda obubonero buno bulirabika, kabonero kano ne kano ne kano. Kaakati waliwo agambye nti obubonero obulaga nti Nakyemalira agenda kutandisa okweyoleka alwanagana n'ababe n'ekibiina ekikye kyennyini tekiri settled. Twogera ebizibu ebiri mu FDC ne NRM tulaba yeetemyemu. Waliwo section eya project mu simanyi MK ne wabeerawo ne muzeeyita ava ku lugendo. Ekyo tekiraga bumu. Akamu ku bubonero obulaga nti akola ki? Bw'olaba president ayagambanga nti tuzze tulwanyise obuli bw'enguzi kati nga yakweka abali b'enguzi. DPP ne IGG ne offices endala ezivunaanyizibwa mu kulwanyisa obuli bw'enguzi zaali zikyali ku mulimu gwazo. Omukulu n'awandiika ebbaluwa kukibba amabaati n'agamba nti waliwo be tulina okubonereza with political punishments. Amakulu temubatwala mu kkooti era twalaba nga DPP bwawunzise bw'atyo. Akasembayo waliwo omukulu agambye nti tuzire. Yes, boycott, it is one method esobola okukola okujjako Nakyemalira. Singa tuba tukanyiza ffenna ne tugamba baboda temuvuga, bamaduuka mugaggale, naffe buli omu waali n'aboycottinga. Banga tono tuba tumutwalaganya. Nekyesikkaanya nakyo kwe kugamba nti tumuziririra akalulu. Akalulu tetukamuziririra. Tukola bye tukola nga nako tukeetabamu. Bwe tubanga tusazeewo kazira tetukakkiriza kubaawo. Kibanga omwami ewaka oguze ettooke, oguze n'enkoko, mukyala afumbye, amaze okuggiisa akunyiizizaamu n'ogamba nzize n'odda mu kitanda. Bulijjo ali ebifo ebibiri n'ali ebifi 6. N'enkya bw'ogireeta ajja kukolerera kunyiiza alabe engeri gyali ebingi. So bwe tuba baakuzira tugamba nti bwe mbasiirye naawe tojja kulya. Bw'ogissa ku ssuwaani ne tugirinnyamu ffenna ne tugenda mu buliri nga tuli bayala. Kati ku makya tujja kufuna ekitugatta waakiri enjala ejja tugatta tukeere nga tunoonya sigiri butya butukuteekateeka ka breakfast. Kyekifaanaganako n'ekyakalulu. Bwe tuba bakazira tetukaganya kubeerawo. Bwe kaba kakubeerawo ffenna tukeetabemu. Babalejja bayiddala batyo Dr. Nalumu batuvaawo. Banange Dr. Nalumu abagambye Bannayuganda tumanyi tuli mu kizibu ggwanga yaffe ssaawa eno tinabaga Nakyemalira akikutte waggulu ne wansi, naye responsibility y'okunyonyola eggwanga lyaffe eri ku mukono gyo. Bw'ali awo atuwuliriza, tondekera nzekka, tolekera Kyagulanyi yekka, tolekera MP wo yekka, tolekera omuntu omulala yekka, naye naawe jjangu tukwatagane wamu tuleme kwelekerera, tuleme okutiirira eggwanga lyaffe. Nabagambye obwedda eggwanga lyaffe tegenda kukoma naawe ali awo agamba ffe tulekedde awo okulonda. Ffe kakati mwami Museveni bayagala kubba abbire eddala. Bannange naawe nnyaba ali awo, olinayo abaana, olinayo abazzukulu, enkya olwala, oli ku mbeera mbi. Kimanyi bulungi w'otudde awo toli ku mbeera nnungi olw'okweyogeza, naye toli ku mbeera nnungi. Kyemanyi bulungi kubanga ze abantu bwe tukiikira, bwe tulaba kumpi wano ne bwe tubeera ne bwe tutuuka. N'olaba omulwadde yasinga okubeera mulwadde ng'ajja ng'ayinaayina ku kkubo ng'alina kansa awunya, naye ali awo n'ekizindalo mu kkubo asabiriza siringi 10, siringi 2, ayagala okugenda kulongosebwa India. Emisolo gyaffe gyonna gyonna kikola ki?
banange emisolo batujja emisolo gy'emirundi 3 nze ndi mukyala musawo ninayo malwaliro ninayo pharmacy naye bakujjako emisolo gavumenti akujjako emisolo emirundi 3 osasula emisolo drug authority osasula oba town council oba otaddeyo nini ate ne URA naye najja nakugerekera eyo obubbi eyitiridde mu nsi yaffe naye omuntu abonaabona yegwe nyabali awo sebali awo kubanga ekintu kino kubanga ono ajja yongereza eddagala bbeeyi bw'omuntu wa wansi oba olwadde tujja kusobola okukola ki kwetuusaako enkya obulwadde ejja kubanga eyongera bwongezi ate neefuka ekikola ki nga tosobola kwejanjaba kale sembayo nga ntumira abantu bange bonna nze nikonde tagenda ku palamenti naye mukono yonna nkimanyi ab'entunda ekimenyedde mukono nja kugenda teeka buteekwa mukono municipality mukono south ab'ekatosi ab'empunge bannange ab'empata ab'esozi my boys nsozi awo bannange mbatumidde mulemereko musigale kusonga ab'ekisoga ate mmwe muli abasonga abatipa bagalidde ddala musigale sigadde honorable Dr. Nalumu beera kukirirwa jjo owa mmwe obadde muliza mulungi ebigambo mubiwulidde era bibadde nga byeyanjuludde bulungi ng'ensonga zikwanako bulungi bannayuganda abasinga bagamba nti ebyokulonda babikooye olwa engeri mu M7 gyabatwalako obukulembeze nga bo bagamba nti si gwe balonze abagamba byandibadde bivaawo oba okubizira abakulembeze abasinga badde endowooza zaabwe ku ki ekirina okukolebwa nti toyinza kuziirira mu M7 kalulu kubanga tumanyi kikigenda kubeerawo oyinza omuzirira ayina ateekawo abantu abalala ne beesimbawo ne bigenda mu maaso noba nga gwe wazimbye buzimbittwe tewali kyoganyuddwa n'olwekyo obuvunaanyizibwa bw'okukyusa eggwanga Uganda tebuli mu bakulembeze babaka palamenti balondebwa wabula buli mu ggwe nange n'oli ffenna awamu ffe tulina okutaasa ensi yaffe ffe tulina okutaasa eggwanga lyaffe tewali agenda kuva mu nsi y'abende ajje otuyigiriza okwagala oba okutulwanirako okutereeza eggwanga lino kale mbaagala nnyo Mukama Katonda nsaba abankumye tujja kuddamu twogere mweraba